kya Sheikh kitalo nnyo munange twafiiriddwa nnyo mukwano gwaffe omusomesa waffe omulungamya waffe ate si ffe ng'abantu ffekka wabula eggwanga lyonna Sheikh Muzaata abadde international era nga bemuwulidde wano so buli omu ali mukungubaga abasiraamu n'abatali basiraamu ffenna tukungubagira wamu era nsaba Allah abeere nga amusonyiwa ebyo byamusobako amugaziize kabuli ye ate abeere nga emirimu gye emirungi yakola ku duniya gimukulembera ate gimufuukira ebyo bigenda okubeera nga bimuyingiza ejjana Firdausi. Amawulire g'okufa ga Hajji gakusanga wa? Amawulire gansanga ngenda mu theatre n'omukyala gwe nali ngenda okulongoosa baali bamaze okumuteekateeka naye akaseera ke yafiiramu nali ku ssimu nga ngezaako kuwuliziganya n'abaali ku ddwaliro kwa Sheikh era we yatabukira wonna nali ku ssimu naye nsuubira ndi omu ku abo baasooka okufuna amawulire ago kubanga nawulira nga tannaba nakukutuka nga tebannamubika okuva kwa Sheikh ne kibeerawo ekyokubeera nti akonfamingibwa nti afudde nga ndi ku ssimu. Wakikkiririzaawo kubanga abaali bamubisa emirundi mingi wafunye amawulire ago? Saali omu ku baamubika. Amawulire ogafuna wakikkiriza nti ddala afudde? Ekyanzikirizisa ekyo kubanga nali ntaaki n'abafamire ate era nali ntaaki n'abo abaali kwa Sheikh okumanya embeera olunaku olwalo era bwe kyabeerawo ekyo nakkiriza ekyo Mungu kyatugeredde wadde nga paka kati ekyokukkiriza nti yatufaako nakikkiriza olw'okuba ndi mukkiriza ndi musiraamu okufa kwakutuuka ku buli omu naye mu buntu kyekintu ekizibu ennyo ekyokukolaki ekyokukkiriza nti Sheikh Muzaata yafa naye nga tetulina kyakukola so nalemererwa n'omukyala gwe nalina okulongoosa era ne mukwasa munnange ne mugamba nyamba ensonga bweti ne bweti eguddewo sisuubira nti nyinza okubaako kyenkola essaawa eno era navuga buvuzi motoka nengenda kwa Sheikh oluva kwa Sheikh netudde ekawempe ate mukyala wange naye yali akomawo bukumi essaawa eyo ng'ate tulina okumukima okuva ku kisaawe essaawa 8 kitalo nnyo tafiiriddwa mukwano gwaffe. He was our confidant. Abantu abasinga bamubadde ewala badde bamulanga omuntu omukambwe naye nga bw'omubeera okumpi w'omanya nti alina ekisa kingi nnyo afaayo ku bantu like abadde muntu mulungi nnyo. Kwanza nzijukira wenategeerera we baŋŋambira because nali ku kisaawe I was on my way back nenfuna internet nenfuna wifi and they tell me omugwe bantu betwalina bo nangamba laba nenga no tekisoboka bulijjo ade bamubikaabika ebyo just bintu bigambo by'abantu nembeera awo nga sikikkiriza naye ngenda okulaba olopage yali postinze ng'erina blue tick tukakubira omwami wange nemugamba mukwano kiki ekiriwo kasana ulya silence in his voice nga ndaba tammuka nemanya nti kati bannange ensonga yandibanga ntuufu nempulya nga sibitegeera kaddaako bonna abalindoza kusabe balowooza oba omukazi abadde ki oba bamukoze ekyo baba batambudde nabo bamukoze ekiba naye nga sikikkiriza. Kituufu ffenna tuli baakufa naye mulimu abantu boolaba nogamba oba akyalina obulamu bungi nogamba ensi ekyamwetaaga noga tukyamwetaaga kati nga ffe nga family yaffe tubadde tumwagala nnyo naye atwagala nga tumalina okujjana ewakaawo nga waliwo mmeeza awo n'obutebe ne tutuula ne tunyumyamu ne batweetera ku kacaayi nga muntu waffe okitegeera kale omucungu oyo bavaako omuntu atalina kyabaagalako mu nsi muno bantu bangi bababeerako nga balina kyebabaagalako sekade talina kyatwagalako yadde n'akamu ng'atwagala bwagazi ye ekintu ekikwatagana ku ddiini
ate kati nze nagenda nenkwatagana naye olwokuba nti fena tuzaalibwa bandiga adde ayagala nnyo abaana either omuntu wandiga oba nga azaalibwa ab'endiga nga kimusanyusa nnyo kuba ne maama we yali wandiga nga tukonnekitinga bannange nga sisobola kikkiriza nti asobola otuvaako bw'atyo kubanga twali tukyamwetaaga nnyo kuba buli omu yeetaaga okubayo n'omuntu gwasobola otutuukirira n'omunyumizaako n'oyogerako naye n'omwebuzaako ku kino ne kiri n'atakujajenga ng'atambulira ku mazima okibanga kikyamu wakikoze ng'akugamba naye ekyo kyo kikyamu yadde kituufu nze okwakiwaga kuwulira kirala naye nze ekituufu kiri nti kino ekiti si kirungi kugamba bannange tufiiriddwa nnyo nze mbeeraawo nga mpira ntubogera nemala nembanga omwe kubeera nga avuddeko nga tobitegeera nga olaba nga yo dreaming okitegeera naye tusaba Allah amusaasire amulamuze ekisa bannange, and I pray that buli omu the family mikwano gye bonna Katonda abagumye